It's Tanzania rather. Timu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes ekubiddwa omupiira gwayo ogwokubiri mu mpaka z'okusunsulamu amawanga agenda okuleeta mu mpaka za Africa Cup of Nations ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu ggwanga lya Ivory Coast. Ball played in at the back post. What can they do? Oh, lovely defense. Eno ekubiddwa Tanzania gole mu kubwerere mu mupiira gwayo ogwokusatu ogw'empaka zino oguzannyiddwa olunaku olwaleero ku kisaawe ekya Suez Canal Authority Stadium mu ggwanga erya Misiri. Inspiration from Goali ya Tanzania eteweddwa Simon Mukuva mu ddakiika 68 mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri. We have lost the game, but this is something that has been lesson that we need to learn. And in return leg in Dar es Salaam, all what was wrong, and that was exactly that aspect of dealing with those balls from the side. Uganda Cranes kati yesembye mu kibinja fa ng'erina kabonero kamu kokka wabula ng'ekibinja kino kikulembeddwa Algeria n'obubonero 9, Tanzania eri mu kifo kya 4 n'obubonero 4, ng'ate Niger eri mu kifo kya 3 n'obubonero 2. We are a team in transition, and when you are a team in transition, practically you need gradually to introduce your boys into the highest level of football. In that regard, I'm happy with the first half, the way we have conducted, the way we have dominated, the way we have not allowed opponent to endanger our goal. Uganda Cranes kati egenda kudda mu nsiike mu mpaka zino ng'ekyayidde Tanzania ku lwokubiri olujja. Courtesy of Simon Mzuva in the 68th minute.